Biri wano omusajja oyo bamutidde wano tutegeeza bamutidde oba bamutidde wano wano olengera omusaayi guno abadde agalamidde era mayiti bwebadde poliisi weegijje naye nga obubbi bwe buyitiridde mu Nansana East 2B okosa olunaku lw'eggulo babbi wamwami Richard wali mashini ekyawolodingi ko palina ne bamutwala ne bakola kibagenda. Erinnya lyange Bumpenje Ronald, defense wa Nansana East 2B ate defense wa Nansana East Ward ng'omuluka. Obudde bw'ekiro twafunye okulumbagana kw'ababbi mu kitundu kyaffe kino. Ababbi bano babadde bawerako naye abamu ne badduka. Kati mu kudduka abatuuze ne bafundikirizaako omubbi omu ono gumulaba gwe battidde wano. Omubbi oyo nange bagenze okumpita ogenda okutuuka nga bamaze omukola ki okumutta naye ng'omenyi w'amateeka buyitidde mu Nansana East 2B oba olw'okuba nti abantu babamenyera ebintu babagwa mu kibuga kati okuddamu bantu obubbi bw'obungi naddala mu kitundu kyaffe era bwe nkubiriza abatuuze ffe n'okubeera nga tuli alaati ali tubeere tuwuliziganyeko ne baneiba baffe mu masimu tugabaneko amasimu teotufuna ekimu nga kigudde waagundi twanguweko mangu okulaba nga tukola ki twekolamu omulimu ekintu kyo tukivumirira si kirungi naye ate n'abazadde bongere okubulira ku baana baabwe bababuulire ebikibateekeddwa okuba nti obubbi bubi ate omuntu w'okubba afa kati ono emyaka gye gigenze afudde omuntu yabadde yemakula n'ebintu ebitonotono byebyo nibanange biri mu kyalo kyaffe kyekyanasi tuuze abamu bagambye bawulidde enduulu waliwo ennyumba zibadde bakkula kati oli yawulidde okukuba enduulu kati mukuba enduulu abantu ne bavaayo abamu ne batandika okukola ki okudduka kati abatuuze ne bakwasitako ono agwe baaguzingiriza ng'ali mu kudduka okwekanga bamumazizza mu ki omusu bwe bityo byabadde mu kiro ekyo mpulidde bagamba mbu babadde bamwokyayokyamu nga bava nabweru eyo mu Kafunda gye bava nga bazze kweyiiya beeyiyiza eno defense kale ekyalo kyaffe Nansana East 2B tuba tugezezzaako okukikuuma era obubbi waffe bubaddemu nga si bungi nnyo ng'ewalala kubanga ffe ekyalo kyaffe tukikola ki road blocks ozirengera eri tuziteeka mu makubo tugezaako kati ne bajja bayitayitira eno wansi okujjola nga batugomya naye ka nsabira abatuuze twongere okulaba nga tunyweza security twongere ku baana baffe bano abatukuuma tubongeremu amaanyi singa tubongeramu amaanyi abatuuze ne bawayo kasente ka security kubanga ffe tetufuna musaala naye abatuuze ate batukola ki be batubeererawo nsaba abatuuze ba Nansana East 2B twongeremu bakuumi baffe bano amaanyi tubafune akasente ka security. Tuvumirira ekigambo ky'obubbi abaana abagaanye okukola ne batandika okujja nga batubba tukooye obubbi kati ng'oyo bamutidde awo naye tukivumirira tubakooye tusula bubi tusula tetwebase tebalina kye bakola ne bajja ne batubba tebaagala kukola naye tubikooye ebyokujja nga batunyaga obusente bwaffe bwe tufuna obw'ekinaku ne bajja nga babutujjako ne tusula nga tuvumbula tetwebaka. Gavumenti ekintu kyekola ekyokugoba abantu ku makubo nze nno nandirowoozezza bandi bateereddewo enkola endala bagamba nti tubagobye wano tubazizza wano ne bw'ogoba obugobi abantu n'obaleka mu bbanga nga tobalaze wa we balina kulaga kitegeeza obasindise okubeera nga bakola ebitajja nsa. Olwekyo gavumenti nze amagezi ge nandigiwadde yandibadde omuntu oyo gwe bagobye ku kkubo tokolera wano bamulaga awalala w'alina okukolera nti wano vaawo dda wano ne bw'omugoba n'omuleka bw'otyo ebintu ebinaavaamu bye bino ebyokubba ebitali birungi. Bo ekyamazima mwe buli abavubuka batambula ne peeva abamu baweeka obusawo kati bwe basanga omuntu nga bamusuubira okubaamu n'akasente oba n'ebyobugagga byonna mu nsawo omuntu oyo abajjayo peeva nga bamukuba oluusi batambulira mu kiguruupu nga bangi. N'olwekyo tusaba buli muntu yenna abeere embega wa munne nti omulaba omuntu mu kitundu nga temumutegeera bulungi omuntu oyo mutegeezeeko ab'ebyokwerinda nti omuntu bw'ati ne bw'ati tetumutegeera olw'entambula ze olwo kijja kutuyamba
okutebenkeza emirembe mu kitundu kyaffe. Erinnya nze Sali Richard Patmos, musajja musomesa. Naye nze neebaza bwebaza ab'ebyokwerinda mulimu gwe bakoze ne bajja bwe bakubiddwa essimu ne baddukirira ne bajja ne bajjawo omulambo gw'omuntu oyo afudde. Naye era ebyokwerinda defense w'ekitundu Bumpenje Ronald naye akola omulimu gwe okufuba okulaba nti tukendeeza ku buzzi bw'emisango mu kitundu kyaffe. Naye era tusaba bakama baffe bamuyambeko n'abantu abalala bassekinnoomu abasobola bamwongereko ku bugabirizi, bamwongereko ne ku bantu abalala bamuyambako, kubanga ekitundu kinene tasobola kikola yekka. Kubanga ffe abamu, nze ekyamazima nasuzizaako rediyo nayinza okuzuukuka ku makya nga ntegeera ebiri mu kitundu, saabitegedde naye nange tekinsanyusizza. Naye era nze ng'omukulembeze nvumirira, siwagira kyakola ki kyakuba muntu n'afa, ekyo sikiwagira, nkivumirira. Naye era n'obubbi nabwo sibuwagira, kubanga fenna tutera ku makya okugenda okukola, ate kakati gy'okoze ne bakujja. Nze juzi waliwo be nasanga nga bangamba leeta essimu. Olwekyo nvumirira omuze gw'obubbi, kyokka ate nvumirira n'ebikuba ly'amateeka mu ngalo nakyo sikikola ki, nakyo sikiwagira. Gavumenti ekintu kyekola ekyokugoba abantu ku makubo, nze nno nandirowoozezza bandi bateereddewo enkola endala, bagamba nti tubagobye wano tubazizza wano. Ne bw'ogoba obugobi abantu n'obaleka mu bbanga nga tobalaze wa we balina kulaga, kitegeeza obasindise okubeera nga bakola ebitajja nsa. Olwekyo gavumenti nze amagezi ge nandigiwadde yandibadde omuntu oyo gwe bagobye ku kkubo tokolera wano, bamulage awalala w'alina okukolera nti wano vaawo dda wano. Ne bw'omugoba n'omuleka bw'otyo, ebintu ebinaavaamu bye bino ebyokubba ebitali birungi. Defense ye baba just defense kye twetaaga, bamwongereko bongezi bantu bamukuuma kuba bambi ye akuumye ekyalo. Yes. Mwebaliza ddala, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Yes. Defense Bumpembe Ronald lyoligaanye defense simumanyi. Abavubuka tebaagala kukola, abavubuka baagala kagwirawo, abavubuka baagala kulera ngalo, bazuukuka ekiro batutigomye. Ogenda okwebaka mu nju, kati leero nze nasuze n'omwana wange nga mulwadde, niye ogenda okubeera mu nju ng'owulira akoona ku luggi n'ogamba ye bannange leero tugenda kubeera tutya. So tubikooye. Viola mbeera mu kisirikale Nansana, naye tukooye obubbi bususse. Abaana batambula kiro, batambulira mu bibinja, batambula ne peeva, batambula n'emisumaali. Kati n'oyo yennyinnyini gwe basse olwedda abadde n'emisumaali, wali eri baakatemaatema omusajja ebijambiya, baamutemyetemye, uyo yakava ku kitanda, baasooka kukuba mwana we. So kale tubikooye dde ddala. Babikola bakuba obutayimbwa, abaana abawala bwe baba batambula ekiro nga bannyuka badde ewaka babateega yonna n'emisana bakubba. Oyinza okwetoloola nti ogenze okufuna wuzu, ogenda okudda mu nnyumba ng'omuntu afuluma adduka agenda. Tebalinayo batabbira, oba kiro oba misana oba buli wamu saawa yonna batta abantu. Kale tusikubiriza gavumenti etuyambeko eyongereko ku bukuumi obuli mu kitundu kyaffe, naye nga tetutoma kuba tuli bamativu kubanga batalwanyisa. Zadde saawa 9 kitundu nenzuukuka bino ebyaffe ebyokusaala. Nazuukusa okusaala nagenza okuwulira nga abantu badduka baleekaana ko nze kuba nabadde mukyala saasobodde kusituka kufuluma, naye nadde mu nju nga mpulira ng'ajja adduka nga bamugoba, ne bamukwatira, ne bamukwatidde ne bamukuba. Mpuliddeko omutuuze munange mubuuzizza nti baamukutte batya, n'aŋŋamba nti baabadde bamukuba ng'agamba nti baabagoba ku nguudo, tebalina we bakola ki, we beeyiyiza. Naye abantu bonna bakola. Nkubiriza abaana abalenzi abavubuka abakyali abato balekeraawo okubeera nga balowooleza mu nsawo za bannaabwe.
kubanga abantu kati gye badabba abasiraamu bazuukuka ssaawa 9 za kiro ne basula nga basaala nga basaba bamuwulidde ne bakubira difensi essimu ne bajja ne bakwasaganya ne baza ba difensi baffe okuli Kato okuli difensi Mumpenje n'abatuuze abalala abakwasiriza awamu ne bakwasaganya ensonga z'omubbi oyo. Nebaza Oweekitiibwa Allah yeebale n'okutuyamba kutukwasizaako n'awa difensi waffe Mumpenje amaanyi okubanga asobola okubanga akwasaganya ababbi abali mu kitundu kyaffe. Tumwebaliza ddala tetusobola kumusasula ffe okuggyako Oweekitiibwa Allah musasulire. Buli w'omukubira essimu oba ssaawa 9 ez'ekiro abeera alaati oba 8 oba 7 n'omukubira essimu n'omugamba Mumpenje mpulira omuntu ajja adduka teyeeganya teyeebaka kiro musajja wattu kale atubeereddewo era nsaba abatuuze singa abadde basobola bandimutuweeredde obwa chairman. N'abamu bemane tuliza negeye kuyamba baami nange ndabye baze bamugoba ne bamutta tebadde ssaawa 10 z'ekiro. Batuyigana nnyo ekiro nga twebase ekiro bamenya ne baba na booda y'omutuuze awo baali bamweta musiraamu awo omukomera ne bamubba booda eyo bagitwala babba ekiro nga mwebase ne babamenya n'emusana bababbira mu magezi. Kati miliyoni emu n'ekitundu nanzibira wano era n'emusana baba babba tebabba kirooka. oyagala obubbi bukendeere butya? LC eteekemu amaanyi abalondebwa mu kitundu bonna batuyambeko twatanire wamu obubbi bukendeere mu kitundu kyaffe. Shakila amanya ganza Shakila obubbi butusiiseeko naasana tusula nga twebase batuli bubi twebaka kiro ate ekiro tulabe bagoba omubbi ne bamutta baze bamugoba ng'avuye tena kusula bubi balanzireeko yajja wana abantu beefudde ba Airtel Money ne baŋŋamba nigabwoti kampuni yetusindise ne bamala ne banziba ne badduka ne bagenda. Ekivuddeko obubbi buno bantu be bajje ku makubo be bagobye nga balina emirimu gyabwe gye babadde bakolera ku makubo y'ensonga lwaki batandise obubbi obwenkana bwe butyo. Naye nga tetugaanye mulimu n'abalala ababbi obubbi nga si lwakuba babaggyeko emirimu. Nze nagenza okuzuukuka nga mpulira abantu bawoggana nga bali mu kukuba mubbi nti abadde abba. Kale n'olwekyo ne tubeera ku buzibu nange nenzija ndabe ani gwe bakubye naye nageza omutuya nga simumanyi naye ng'atugamba aveeyo nabweru gye yavudde ne bamukuba kwe kumutta. Bakoze mu kitundu ekyo ky'olwaleero badde balina sabuzoni endala gye bagenza okukolamu kati bagenza obbakubira okujja basanze ono bakoze eki nga omukka guweddemu. Kale twebaza abantu abo bonna abasobodde okukubira difensi ne ttiimu ye abakolaganye naye okulaba nga bagezaako okukuuma ekitundu. Ekyokubiri njagala okwebaza poliisi omulungi ekoze obwangu bulijjo etera okulwalwawo naye twebaza DPC olw'obwangu bwakoze okulaba nga maiti egibwawo mu budde. Ekirala tujja kwongera okukubiriza abatuuze baffe nti buli katundu konna k'oba olabyemu omuntu nga tomutegeera oba abantu nga tobategeera
at least tusemyeko tugaye ennyumba eno sigyekakasa tumanye nti no tutyo tugende tulumbe ennyumba eyo tulabe. Nyongera okukubiriza n'abatuuze baffe bongere okwanjula abapangisa kubanga kati tufunye abapangisa abapya bayitirivu nnyo. Mwongere okuwandiisa abapangisa, mwongere okumanya abantu be tulina mu kitundu. Amanya Richard Lujja, ssentebe wa Nansana East B Zone mu Nansana Division. Obubbi mu Nansana bubadde bwakendeera mu kkubo nga twasigaza obubbi bwa kunyakula bussimu naye obw'okumenya amayumba badde bwakendeera, naye bugenze bukomawo oluvannyuma lwa okumenya obudaala bw'abantu abavubuka mwe badde bakolera ku makubo. Abavubuka abo jjukira baali baava mu kubba nga babawaayo ssente bagende batandika okubaako bye bakola, naye oluvannyuma lw'okubagoba ku makubo kati obubbi bugenze bukomawo. Ekiro ekikeeseza olwaleero wabaddewo obubbi mu kitundu kyange nga abavubuka abadde bawerera ddala bategeeza nti badde bawera baalumba ekitundu kyange kye tuyita Kazigiti Sub-Zone mu Nansana East B, era babaddeko ennyumba gye badde bagenza okumenya, naye omutuuze waffe oyo n'akuba enduulu. Bwe yakubye enduulu abantu balirwana ne bakuŋŋaana ne bava mu mayumba gaabwe. Jjukira ate ekkubo eribadde libafulumya lyabadde limu kubanga amakubo gonna mu shortcuts obusinga tugenze tubuggala, ekkubo nga liri limu. Kale ne balemerera, abamu ne badduka, n'omu n'akola ki, n'alemererwa, era mu kulemererwa obulamu bwe ne bugenda. Ekisookera ddala tuvumirirwa ekikolwa ng'ekyo kubanga naffe tetukyagala, kuba tuba twagala omuntu oyo akwatibwe tufune amannya ge n'abantu b'abadde ali nabo ne wa gy'ava tumanye ava kitundu ki oba buzooni ki. Tuvumirira ekikolwa ekyo eky'abatuuze baffe, naye nabo balina obulumi nti kati ssente yafuuka ya kunoonya bunoonyeza mu kiwato. Kale nabo tobanenya ate erudda, wabula tusaba nti bongere okukolagana ne security group yaffe esobole okukola ki. Ekyokubiri defense ebyabasente bina bitadde mu ebiri